Oh yes, bakyala ba omugenzi n'omuzata okuli Amina Bugirita Kogata ne Kulthum basobola okuba nti begwingana mu malaka, kugwingana mu malaka, that is it, oba kwegwa mu malaka olwa ebyobugagga omukyala oba omwami byaleka. Kulthum agamba Amina Bugirita talina right kuba nti afunako ku byobugagga kubanga Amina yasobola okuba nti aleka muzata emyaka 25 emabega era nga agamba nti ekyobugagga kyokka like ebyobugagga byonna muzata bye yali alina yabirekera Kulthum. Kulthum agamba nti muzata yafanga agamba nti alina omukyalo omu era Amina tebamumanyi. Amina yavuddeyo n'addamu Kulthum mukyala wa muzata yakola mu kitongole kimu mu gavumenti n'amugamba nti nedda nnyabo bw'ensonga lwaki muzata yafa oluvannyuma lw'okuba nti wagenda mu maaso n'okwebaka ne house boy oba shamba boy era nga amugamba nti naawe teweefuula mbu olihoole nnyo. Amina agamba nti alina contribution nnene nnyo ku nnyumba gye baazimba ey'ekawempe. Mukyalo mukulu amanyikiddwa nga Kulthum agamba nti ono ye atwesibako tetumumanyi. Why bano balwana lwaki Kulthum ensi egenda mu maaso n'okuba nti emuvaamu era Kulthum ani gwagenda mu maaso n'okuba nti adeetinga ye muzata mu kufa enkolagana ki yali asigaza ne Kulthum obusiraamu abusiraamu abantu abasiraamu bagamba ki ku Kulthum bye tugenda okuba nti tukutuusaako right about now mpola mpola tusobole okuba nti nawe bifuna. Omwezi ogujja enaku z'omwezi genda kubeera I think gwa 10 enaku z'omwezi ku Independence Day. Jose Chameleone agenda kuba nti ata album ye mpya I am Joseph ngenda basaba mugende mugirindirire. White Band yatadde ekirabo album yakoze platform bannayuganda kwe basobola okuba nti basobola okugijjayo nga bayita ku mobile money emitwalo 3.5 album bw'obanga osobola okugitereza nga osobola okugigula genda ogigule osupportinge White Band the boy so tender mpola mpola. Then ye nkuwekya ekirala kyesinabakuwa kuba byebyo bitambula. Nzikiriza nkwanirize mu butongole ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimso number 1 Rich Boy Max Studi Junior. Webale kuba nti otambula naffe okutwagala okusubscribing n'okusigala nga bambi otubeererawo all the time. Big up on yourself, I respect you so much. Wenna Chali wange asobola okuba nti amala obudde bwo n'ogamba nti n'okutambula ne Rich Boy. Now omanyi like ensi eno egenda mu maaso n'okuba nti tutabula nti olwaleero ogenda kukola ebyobugagga byo oli agende mu maaso n'okuba nti ate babirwanira ng'ate zaali ntuyozo wakola sente zo Mukama n'akujulira mu bulamu bw'ensi eno abooluganda abakyala simanyi baana ne batandika okwegwa mu malaka. Now Muzata was among the organized like citizens in Uganda, one of the most high respected people in religion and is still in the nation. Muzata agenda okufa ebirala sijja kuwogera kale bule sibimanyi naye mpulira mbu bibatugamba nti baali bafunamu obutakanya ne Kulthum era nga olw'ensonga ezimu oba endala mu kufa yaleka eddaame ne bagamba nti ebintu ebimu babiweko abaana abalala ebirala bibiweko abaana abalala naye getufuna kiseebeeza okuba nti mukuba nti bagabana ebintu recently mukyala mukulu amanyikiddwa nga Kulthum yavudde n'agamba nti Muzata aleka ekiramu n'agamba nti mukyala Amina Bugirita tamumanyi. Yes, n'amugamba nti talina kyafunanga Muzata ne wafa nga talina kyafunanga era nga omukyalo n'agamba nti talina right okuba nti abanja ebintu kubanga ensi yonna ekimanyi nti n'ennyumba Kulthum gye yeragiramu ey'ekawempe bagenda mu maaso n'okuba nti bagizimba ne Sheikh Muzata naye ate n'omukyala agenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo ateekawo embeera. Muzata atandika okudetinga Kulthum mbu mu senior 4 n'amusomesa ku campus era nga bafiiridde nga Kulthum yafunye PhD mu economic education mpola mpola era nga oba oliawo bitandise okuba nti bitambula bwe bityo. Ono nno yavudde n'amugamba nti gwe byeyogera tobinaako omutwe n'amagulu kubanga first of all gwe Muzata yagenda okufa nga takwagalira ddala oluvannyuma lw'okukitebeeza nti wali weebaka ne Shamba Boy era nga Shamba Boy otogera ssaawa zino ye boyfriend wo. Bingi ebyogerwa Muzata like Kulthum White Coast of Olungujja wali eri wansi
abamu family eri awo etegerekeka mpola mpola like ebigambo bingi ebigenda mu maaso n'okuba nti byogera nga bagamba nti oba omukyalo ono alina oba oli awo bitatambula bulungi nti bamukwatira mu bwenzi nti ate yavaako omuzaata asimanyi okufuna ebirwadde oluvannyuma okutegera nti oba oli awo nti atandise okuba nti amukiitinga n'ebintu bwe biti oba oli awo bitayamba so mbozi sagala gigenda mu nnyo naye zezimu ku allegations ezafuluma so ku lusoma agamba nti ebyo byonna bibogera byanjwanjwa bamusibako matuga mbuzi kumuliisango naye ngaekituufu kiri nti ye nemuzaata baali bataiti bade teyamwendaako era afa nga yeyagala era Voden agamba nti ekisinga okumuluma nti buli musajja lwafa ng'alinamu akasente walibairawo ebikyalakyala eyo ebijja nebimwesibako nga bwe yali bba waabyo naye ng'ate bimwesibako obwesibi ekitegeeza nti obaolyawo Amina Bugirita yesiba ku muzaata. I don't know because I can't clarify that. Ensonga ziri mu kooti, emotoka eri ku poliisi gye baali bawali abaana ba Amina ku lusumu yagivuze n'agitwala ku poliisi n'abagamba temuba mu motoka bano babbi. Olutalo kyagenda mu maaso tukyabaweereza obaolyawo naye mwalisobola okuba nti mwesootinga ne mutalwanya ebintu bya mugenzi kubanga yaliko abaana ebintu bire by'abaana muleke kweswaza ate kuswaza mukyala wa kitiibwa abampitanta musajja wa kitiibwa abampitanta mijimiso Rich Boy Maxud Union nkomyawo leero.